Bena Nasozi omusomesa ku ssomero Quality Primary School erisangibwa e Nabweru yaguddemu enkukwe omuliro gwe gukutte ennyumba ye okukakkana ng'ebintu bya bukadde bisaanyeewo. Abatuuze nga bayambibwako abayizi ba St. Peters essomero eririraanyeewo bakoze ekisoboka kyonna okulaba nga bazikiza omuliro guno ekitasobose. Tewali kitaasibwa kuba omukyala musomesa abadde ku ssomero wali ku Quality Nansana. Omwami abadde mu ttawuni e Kampala. Bonna basanze abatuuze nga bali ku lutalo lwa kutaasa nnyumba. Abatuuze balumiriza nti omuliro guno gwandibanga guvudde ku masannyalaze. Ekirungi ku mbeera eriwo tewali afiiriddemu abadde batambuddemu naye twebaza Mukama nti tewali yafudde. Wabula ate bakukkulumidde poliisi okutuuka ekikeerezi ekiviiriddeko n'ebintu bya mutuuze munnaabwe okuggwaawo. Kyetusaba nga National Division eweebwe senta ey'ebidduukirira omuliro kuba singa Nansana erina ebidduukirira abafunye obuzibu bwe kyanditaasibwa naye ebivudde mu ttawuni bigenze tukaano ng'omusi omuliro gwasaasaanye edda. Poliisi etuuse naye efunye obuzibu bunene nnyo okulaba nga accessinga abantu wano. Jjukira abantu wano access tebadde nyangu era poliisi egenze etambula naye noonya abantu w'ebitawo na mutuufu nga terina era singa poliisi ebadde esobola oku accessinga wano tuba tusobola okutaakizako ebintu ebimu. Joseph Kizita atwala ebyokwerinda mu kitundu kino asabye abazirakisa okudduukirira mutuuze munnaabwe kuba talina kyasigaza. Gavumenti eyambe ku mutuuze ono ali ku kisenge talina waakola ki watandikira. Omukyala asigadde mu uniform ya ssomero nga bwe babadde. Poliisi etandise okunoonyereza ku kiviiriddeko omuliro guno. Okusooka geeti badde bagisibye nga tewali ngeri gy'oyinza okuyingira munda. Awo ne basalawo okumenya geeti n'okumenya ebisenge ne bayingira mu compound ne batandika okugezako okulwanyisa omuliro n'abasirikale aba fire brigade batandika okulwanyisa omuliro paka nga basobodde okugiziikiza naye bwe batukidde ng'omuliro gubadde kumaze okukwata amayumba. Hasfa Nanvuma, Agafeyo ku Spark TV.